genda gitwa mpola abantu bano ebyo bakoleramu wano akatale bene betu nga Wakiso district ekyamazima tuludde nga tubanja city ngera kyetugisuubiramu yatuweereddwa lwakuba mu gituwa kati tukyali mu mwaka guno 2004 naye ate ya 2005 eyo mu Gwomusanvu kiba kitegeezera baba bagisembezza eri ewala naye tuli basanyufu bweneeba ekoze ekyo kyetusuubira kubanga ffe kyetubadde tuwagala tusobole okwemanagingira sources of revenue tufunemu tusobole okubanga ne budget yaffe ng'eya district erinnyizibwa kubanga sente budget eweebwa city ate si yeweebwa district kibeera kyanjawulo muko so kiba kitusobozesa okuba ntujja kola ebintu byaffe ebyenjawulo bye twagala naddala amakubo ddala city teyeetaaga kubeera mu makubo ga ttaka amakubo amabi kubanga esente kati bwe tutunuulira Wakiso district sente ezisinga ezirabirira Uganda ekyamazima ziva mu district ya Wakiso n'olwekyo city tujaniriza era tujagala bweneekola ebyo ebya city byennyini ebirina okubeeramu tusobola okugifuna nga bagituwadde nga city naye ate neewunzika nesigala nga tulinga abali mu district nga nebye tusuubira tetujja bifuna naye bwe tunaafuna ebyo bye twetaaga bye tusuubira okufunamu ng'ebyokulaakulanya ekitundu kyaffe n'okwongera ku budget tujaniriza city eya Wakiso district. Kiriza obagaana ffe ng'abali mu Wakiso buli akubuuza aba n'ekigendererwa kye mulimu abakubuuza nga baagala bifo city enajja naffe twesimbewo mulimu abakubuuza ku lw'obulungi bwaki bwa Wakiso city. Wakiso city naalijagadde nnyo era njagala naye kati ebbanga lyemmaze mu Wakiso waneeno ndaba challenges tulina nyingi amakubo gakyali mabi amazikyanya mabi amasomero gakyali mubi ne health facilities zikyali bubi kati nze njagala batuwa assurance nti sitekeze ne district nga tegenda kuvaawo bagenda kwongera ku service delivery bagenda ku improvinga but minus that bagenda kutuwa city tubenga tujina nti city Wakiso city nenga tewali kikyusa okusinza ku nteekateeka ya city gitwasaba nti batuwe Wakiso nga district bagifule city buli ggombolola eri mu Wakiso FK division so kyekifaananyi kinene ekyasabibwa ne kati bwe bagamba nti ate mu kuyisa bo bayisa nti kituufu tubawadde city ne tubawadde divisions meka 2 so kiteeka kyawukana ku pulaani gye tukola ki gye tulina so ebyo byetaaga okutunulwamu bweraliikirivu ki bwe muyinaawo ekisooka obulungi obw'okufuna city
nti tulowooza nti gwe tumala nga tuweereddwa ekya city status ti ssente gavumenti ewakatiza erina okuwa Wakiso nga city okukola ku bizibu by'abantu ddala nga tulowooza nti ng'opulaningira ekibuga si emu neyo ddyo opulaningiramu ekyalo nti kijja beera kya nkizo okubeera nga kireeta enkulaakulana mu Wakiso nga district. Naye ate era mu ngeri y'emu tulina okupulaninga ennyingiza ya city. Ojja kwesanga nti emisolo gigenda kweyongera mu bantu nti oli badde awa ennyumba gy'abadde asasulira omutwalo gumu ojja kwesanga ino kisasula emitwalo ng'ebiri okuba mulimu ki mu city nga naye bw'okimanyi nti emisolo egy'e Kampala si gy'emisolo egyawa newaffe. So nga tulowooza nti city ejja era nga tugyesunga ebina tulina obirowoozaako nti tulina okulowooza nti abantu baffe tubayambye tutya nga tuyingira mu city, then n'abakulembeze n'abakozi ba gavumenti abaliwo nabo tubahandolinze tutya obutateekawo mbeera nti abantu omutwalo gumu bafiiriddwa emirimu olw'okuba nga city ezze nti ne bakansala ababaddewo nti babadde mu 10 oba 7 twetaaga okuba kansala kangambi nga 10 bokka. So embeera eyo transition eyo yeetaaga okupulaningira n'okulowoozaako obulungi. Andike. Katolongoze place. All right. Poza akaseera kano bana Wakiso mbalamusizaako akaseera kano nga Wakiso district tumaze ebbanga nga tuyayaana okulaba nga tufuna ekibuga oba kye tuyita status naye bwe tutunuulira obudde buno ekitambula waggulu mu central government twalabye nga Minisita Kasaija wa finance atulaga nti bali ready ne banki ya sente bagitulazeeko. Naye ffe ng'abaze batunuulira ebintu bino amaanyi tegana bakutuddamu. Omutima gwaffe gwonna kye tusuubira nga bwe babisomere ku mawulire bwe tubiraba tulinze amabaluwa ku Wakiso district tugalinze nga batuwandiikidde butereevu timutandika okweteekateeka kugenda mu city status. N'olw'ensonga eyo saagala tugume nnyo ate saagala tuggwemu maanyi tusigale nga tupushinga nti twagala city. Twetaaga ekibuga nga banna Wakiso okulaba nga tusobola okwerwanako okufuna enguudo ennungi okufuna buli kimu ekiri ku mutendero gw'ekibuga ne plans zaffe ziimprovinge mu bitundu byaffe naddala obudde buno bikyali ebyekyalo obutoonooneka twetaaga city status. Ago ge mazima naye tusaba bassa ebintu ebyo muwandiike batuwandiikire nga Wakiso district amabaluwa gajje tutandike okweteekateeka obulungi tufune ne demarcations eziri mu mitendera emituufu. Ffe nga Wakiso district council tulinze obwenkanya obwo tujje mu kanso yaffe tumanye nti oba tutemyemu ntebe ne tugiwa amagombolola agagisobozesa okubeera ekibuga. Nsuubira local government eziriyo tezijja kulwana okugeza Busi, Kasanje n'abalinaanyeewaawo tebalwana enkulaakulana bwebezze. Tulekerawo okuzimba mu mbeera ey'ekyalo tukole amakubo gaffe nga gali ku kutendera ogw'ekibuga. Okono kwe kulowooza kwange era amaaso gatunuulidde nnyo Ministry ya Finance nga bwe yabisomye eri tubirinze mu buwandiike ewaffe ku Wakiso District Council. Ekirala mu bufunze waliwo bweralikirivu mu bakulembeze abalonde nga bwe tusabye obwangu obwo bugenda tuyambako okweteekateeka kuba akaseera tulina katono okubeera nga tuyingira omwaka gwa campaign. Kati obudde buno bw'otunuulira municipalities ze tulina mu Wakiso district tulina ebadde Entebbe, tulina Sabagabo Makinde, tulina Kira ne Nansana. Beeraliikirivu kubanga bwe tuba tugenze mu kibuga municipalities tezijja kukola. Ebitundu ebyo biba bigenze butereevu mu divisions. Kati challenge eyo gye tulina nnene okukwata municipality ebadde emanyi nti eri autonomous wali n'ogigamba obudde buno oli division ebadde emanyi nti erina meeya ajudo wa municipality nga bagenda mubegerako. Challenge eyo nnene mutwanguyize mutuwe empapula ezo tweteeketeeke n'abakulembeze beeteeketeeke kuba ekibuga kitegeeza political wing eno egenda kendeera abakulembeze bagenda kendeera. Tuyina amagombolola oba local government 28 naye nga batugamba obudde buno bwe batuwa ekibuga balowooza ku kibuga kya division 2 tibwe bagamba Wakiso
ekibuga kiteekeddwa kubeera ne divisions 2 obudde buno nga tuli mu divisions 28 kyeraliikiriza naye batuyambe batekiniko batuyambe okubeera nga tusobola okubeera nga ensonga zino tuzigayagaya nga obudde bukyali tujjewo obweraliikirivu mu bakulembeze abalonde. Erinnya Ibrahim Kazibwe azze kansala akiikirira abavubuka ku lukiiko lwa district. Ebbanga ddene tubadde tusaba site olw'okuba nti otunula mu siti zonna ze baali baagabye Wakiso yesinza okweteekateeka ng'ovudde Kampala. Era bwe kibeera nga twagulantingiddwa nga minisita wa finance bwe yakyogedde tuli basanyufu nnyo because we are overdue. Bagiyita kubeera overdue kyobola tusobola okuteekerateekera bitundu byaffe ng'ebimu olaba kiteeze bituukawo because one tetulina enough physical planning committee oba capacity esobola okuteekerateekera ebitundu ebyo. Nolaba ng'enguudo mbi mu Wakiso olw'ensonga nti underfunded. Sente ziweebwa district ze zimu ne ziweebwa city. So okujja kwa city kuno kugenda tuyambako okuwongeza efficiency mu kukola emirimu mu Wakiso district wamu n'okutuyambako okulaba ng'enkulaakulana etambulira ddala waggulu. Yenze ensobi Kampala zeyina nti enkulaakulana yasooka enteekateeka. Naye bwe tufuna city essaawa zino tusobola okuteekateeka ate enteekateeka n'esooka enkulaakulana. So tuli basanyufu nnyo era tugamba nti kyemmanyi bwe twali nga tuteekateeka oba nga tuyisa propose oba nga bayisa propose ya city ekizibu kye baakola tebaakola demarcations. Kati yadde ebigambo bino twabiwulidde okuva ewa minisita naye era tetukakasa kubanga city obanga omaze ogiteekateeka ng'ogitaddewo waliwo kye bayita demarcations nti Wakiso city eyitira wano Entebbe city eyitira wano. N'ekyokubiri ekitali ideal kwekokugamba nti nno Wakiso egenda funa city eyonga yo kyobola tufunyemu okutankana kuba Wakiso mu bunene bwayo kizibu oddiwa city kuba muteeka mu city etali capital city ebeera ne divisions mmeka 2 kati Wakiso yonna Makindye ogenda gigata ne Nansana ne Makindye manyanga n'ekira neno Wakiso okole divisions 2 tulabanga ekitakola ki ekitasoboka. So yadde twafunye mwaka mwenyu naye ako tekakakasa nti ddala tugenda mu city era abamu tulowooza nti this is a political move era city nze mmanyi ebitundu 410 eyinza obutabeerayo olw'ensonga nti ebifuga city n'ebiriwo essaawa zino tebikwatagana yadde ngera tuli basanyufu okulaba nga bagitusuubiza naye tetuli bakakafu tuli basanyufu naye tetuli bakakafu nti no tudagifuna. It could be a political move naye tusaba ereme kubeera political move ebeere ng'eri realized. So neyanza nnyo neyanza mbadde ntunuulira nti bw'otunulira city ezigabwa tetuwakanamu nti tebagituwadde kubanga omukulembeze wa waggulu bw'aba ayogedde ekigambo kye kiba kikolwa it is an order tekikyusibwa tukisuubira era city nti egenda kubeerawo n'ebyo era ffe bye tusuubira ng'ebya city bye tusuubira okuggyako nga binaakyukamu bukyusi ne tubeera nti bisigala nga district bwebadde naye ebintu ebyenjawulo bye tuba tulina okufuna mu city bye tusuubira okuggyirako ng'etandise mu mwezi ogw'omusanvu tuyamba eyo plan eba esobola okugaidinga
bali abatuwadde site mu ki kye balina okukola. Development plan nsaba kunzirira mukaawo. Kakati nga Wakiso district already ffe twali tweteekateeka kubanga twalabanga Wakiso district watuuse alina kubeera city. Nolwekyo tulina physical development plan eya Wakiso district yakubwa dda. So kiba kitegeeza nga bwe batuwadde city nti bwe baba bagigoberedde nga bwe yeetaagisa buli kimu kye twetaaga enkulaakulana mu Wakiso egenda kujja. Nolwekyo buli kimu kiba kijja kutambula bulungi.